meme yange nywerera nga ku Yesu okeseza otya mubala nga chokencha Sunday nze Wilson Bugembe. I love Cookie Promotions. Bana Uganda mwina nze Wilson ndi Muganda mwe natandika okuzimbira Mukama kanisa mpola mpola nabinasana naye tutuse ekiseera nga twetaaga obuyambi bamwe kale nsaba kulomukaaga luno mujje mu kivulu kyentumye tuzimbe eno ye kanisa gyetwagala okuzimba omulimo munene ddala kyaki emitingira mu tent ekaddiye abenasana bakoze batuseekaawo kakati tusaba mwenna mujje mutuwagire tutegese tusubira abantu abasoba 15,000 ku lwomukaaga luno. Nsaba mugule ticket osobola okugula ku mulyango kwolwo tugenda ku parking wali mu kasaawe waliwo n'obubaasi bwa Pioneer bugenda kuleeta security ennungi ba VIP eno siye walungi ennyo nga Serena naye tutegeze bulungi nnyo mujje twenyigewo twandibadde tusasula mu bibuga era abasangadde baga lwaki mutuweese Nansana naye twayagadde tubeere ddala mulabe bye tukola ate tutemu ebyaddala tunoonya sente sente ezivaamu tugenda kuba omuziki naye sente ezivaamu zisobola okuzimba ekkanisa era tujja bayita tubagambe sente zammwe kino kyezakola. So nze manyi kuyimba era nyina abakwano bange abanyumira byennyimba abaloke n'abatali balokola kyekiteeso kyange nti kanyimbira abantu akasente akavaamu kazimbire Mukama kubanga tusula mayumba amalungi abamu naye ennyumba ya Mukama sinsonga oba osabirawo batusabirawo ennyumba ya Katonda. So mbeesunga polisi yansabye nayongereyo katono male neŋŋamba polisi yansabye nti mwenna abagenda okujja mu kivulu mufube nnyo obutayambala nkofiira za politics wabula oba oli wa political party ki eno nyumba ya Mukama ffe neetugatta mbakoowola baganda bange baŋŋambye singa tunaatandika obifuulamu campaign n'okukola ki konsa tebajja giggala. So nsaba temwambala nkofiira za pate yonna just jangu buzi kuba muziki jangu buzi kusanyuka akasente akavaamu kazimbe nyumba ya Mukama. Banaye mukwata obudde abali ewala tujja kusobola kujja nawe osobola okuzimba enamba gy'ozimbirako yino osobola okuweereza mobile money ku 0776 122 122 ejja kulaga Wilson Bugembe oba osobola okweza ku 0784 119 943 mu mannya ga Worship House. Wabula nsaba okulabula abantu mwenna nti waliwo abafere bwe banawira nti nsonda sente za kuzimba bagenda kugulawo page ku Facebook batandika okubasondamu sente omuntu yenna akuwandikira inbox ng'akusaba sente oyo tabeera nze bafuna ebifaananyi byange bayaaye naye mwegendereze buli linnya buli namba eyoweerezaako sente erimanya ga Wilson Bugembe oba mu Worship House ne account number nayo tugenda gibawa abandiyagadde okuzimba nga muli wala. Kwaliyo abantu abamu ng'olwedde baagala okuzimba naye bali wala naye mwabali okumpi mukwate obudde kanisa yino mutuyambeko gizimba bannange ne Mukama jabawo omukisa. Mbalinze ku lwomukaaga table ya $1,000,000 VVIP $2,000,000 mitwalo 2 buli muntu n'omutwalo gumu abaana abatennyo n'emitwalo 10. Mwebale nnyo mwebali ddala. Kino kyekifaananyi kyetuli mu koppa kyaki bwegenda okuvaamu plan Katonda nga bwali omulamu pulaani kifaananyi kyetuli mu koppa twagala kifaananyi ddala bwe kiti kati kino kyekigenda obbawo ate amakulu kati kyaki yali bweti mulaba gyetulaga gyetuba ne gyetulaga kyaki eno twagimenyawo omwaka gumu emabega nga twagala kugaziwa kati ne tutandika mpola mpola okuzimba kati efaanana bwetyo nga bw'ogiraba olugendo lukyali luwanvu naye engeri gye ndi omuyimbi konze kampita abantu tukuba omuziki sente zivaamu zituyamba okuzimba kyaki. Pastor
abantu badde bagala okumanya watandika kino ekintu ng'oli muto kijja kitya nti gwe ate gwe teweekuumidde mu mbeera tuyite embeera embi y'abalala erinnya lyo lyonna liri clean. Teri ayinza kukuuma linnya lye okuggyako okusaba Katonda. Katonda yalikuuma. Siyinza kugamba nakola bwenti oba bwenti wabula okusaba Katonda essaala buli lunaku. Abantu baba bagala okumanya besides music and the church. Pastor oli mu kulunda? Ndi mulimi nnyo ssebo. Nimirayo kakiri eyo. Kale si mulimi wa maanyi asaki naye nga mbeerayo bwento kubanga abantu baba bagala kutegeera ndi mulimi ensigo gye bakusigamu nawo ndi mulimi. Then talk about your charity organizations. Ndabirira bamulekwa ne bannamwandu. Tulina home awo Mende Wakiso. Tulinawo n'eddwaliro tulinawo ne church. Kasootuke Mende Wakiso gwe buuza ku Mase babuze wa Pastor Bugembe bajja kutuuza. Abaana abameka? Bangi nnyo. Baana bangi abasomye ne bayitamu ababebi abatandika abaamala kubanga Yesu atwagaza okubeera abasamaliya abalungi. Abantu babuulire omulimu guno genda twalanga sente mmeka osuubira gumala ddi? Ndowooza feezi ziri 3 kati eno yesoose ejja kutwala emitwalo ndowooza nga 3 ejja $. Nesoose then neyokubiri era 3 neyokusatu 3. Ekintu nga kinene olaze n'abantu pulaani something big kyakubaawo lubeerera I think. Ye munnange katuzimbire Katonda kwatusula mu mayumba amalungi abamu abantu ne bwe batosula mu nnyumba nnungi kubera Mukama yalikuwa omukisa n'ozimba ennungi naye abalala okusola mu nnyumba nnungi kati ne Mukama muzimbire ye. Naye kya pastor abantu kye baagala okutegeera ng'ensi bakulindiridde kuva dda. Era ekyo nakyo era kuzino nkyogerako ate nti nali efunye omuntu naye ne bitakola ne bimpisamu bubi nnyo ne mbiwummuzaamu katono naye kati omutima gugenda guwona. Justin Abosa? Sijjaasi. Sijjaasi. Biwedde. Banange ku Lwomukaaga luno mujje Nansana tubeesunze tugenda kuba omuziki mitwalo 2 mitwalo 1 abaana abato mitwalo 10 miliyoni emu tebo oba miliyoni 2 wano ku church Nansana. Twagamba tetujja kugenda mu kibuga ate tusasule sente nyingi. Katujje wano twenyige wano mpola mpola tujjajjaawo tusobola okutuuza abantu abasoba 15,000. Security ennungi akasente akavaamu kagende kazimbire Mukama. Abayimbi bonna bagenda kubeerawo. Teri atagenda kubaawo. Panise mikono gyange sabayo ekyamagelo okeseza otya mu bbala nga kyokka enkya Sunday. Nze Wilson Bugembe, I love quick promotions.